ono mu Canada sawa eno. Kati ndina mu Canada basebo ne banyabo. Esaawa yonna awunya nnyonyi. Canada. Uganda ogitulekedde. Njibalekedde. Ewooma bwete kulukuta ombisi gwenjuki. Yeah, over home is the best but. No, looking for another green pastures. Oli muwala muto. Wadde okyali chance z'abasajja. Nomunayinza si depending ku musajja. Nakugambye wali nzenze. Okay, basebo ne banyawo mugamba mutya abali Kachumbali TV n'abasiri yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba abali ku Kyamuka TV mbaga kimukala kyamaanyi nnyo. Kyanzave Kachumbali Munnabutambala ndi wano ntudde ne beautiful oba aviiriddewa naye ndaba alinga omusama alinga owa wano akwele kwegamba kitiribiita kyana kito kirabika bulungi nnyo naye atugenda wulira ate emboozi ye olunaku olwaleero nno nkugamba bugambi nti nno atova ku mukutu guno subscribe nga woolabye ate emboozi eno ne bwoba togirabye Kachumbali TV gwonna wogisanze anyiga bunyizi mu kapeesa awo ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Beautiful wanje ogamba nti ndi bulungi nga bondaba. Lwaki akinkuyisa beautiful? Lwaki ompisa beautiful? Basajja beka bakakikuyita bangi n'ekisinziira kya bulijjo nakimanyiira towuliddemu gundi yonna nga nkikuyise kuba kituufu. Ogamba otya? Ndi bulungi gwogamba otya? Ndi sitadde amanyi nze Bridget. Bridget okay. Olutindo ate liri eryaffe ery'oku Saturday. Ery'oku Saturday Namasaba Bridget. Namasaba babeera beddira ki? Ngo akabbiro Kasimba. Badde manyi b'e Masaba beddira. Okay. Oviiriddewa oba bakuzaalawa? Banzaala muno mwennyini mu kibuga side z'Ekyengere eyo. Mu sitole yo temulimu awo n'enninnya loole y'amanda n'enninnya y'amatooke ozaaliddwa wano? Nzaaliddwa wano. Lwakuba nkulidde Mbikko. Mbikko kiriwo? Jinja Road. Oba otuse Mukono? Oyisaawo. Totuuka mu Mabira? Ogayisaamu Katini bw'ogamalako bw'oti. Ate oli weewala nnyo. Toli nga ffe namusajja wange yava eri. Yagira mu bucupa. Yagira ku loole y'amanda. Ndi wa kumpi within. Okay. Bitambula bitya? Tebibadde bibisofa. Okutuusa lwe tusazeewo. Tulinnyeko ku ddaala eddala. Kiki ekikusikiriza? Uganda egaanye? Uganda tegaanye nga yo naye oba olina okunoonyaako ku bisingako ebirala. Okay. Ekituleetedde ekyo. Olaga wa basically? Ngenda Canada. Canada? Lwaki si Dubai? Canada. Wasomako batugamba ensi z'abaasoma? N'abatasoma gye bali wadde nga nze nasoma. Naye nga gye ŋŋenda. Kati obadde okola ki wano eno ky'osazeewo n'ogamba nno kankireke ate kangende ngiye ku ssente ezisingako? Mbadde mu sales, mbadde nkola ne kampuni ya Reham. Reham kola? Etukolera oba okunywa obulungi n'oba okulya obulungi. Muli waliyo ssente? Nti ngambye onoonya ekisinga. Obadde ofuna ssente mmeka omwezi? Zange ne bakama bange. Nkubaliremu nti nate wano sengozi ozitandikawo bizinesi eba ekola. Olina zogenda kumbalira. Zisinga kyembaze. Ba motivation speaker nga batugamba nti wowe ofuna 9 lyaka 2 otereka 3. Otereka 3. Oba otereka akakadde. Weeyagale. Anti okyogedde n'ogamba motivation. They motivate. But they in give reality, you hope. Name reality singa akuze bali nawe n'omubuze kiri ku ground biralamu. Kati omusajja n'abaana ogenda balekeraani? Nze. Tolina baana, tolina musajja? Nze. Kisinootidde. Nze. Ate abamu abakyala oluva e Uganda ng'olina famire kasobo olinnya bw'oti ennyonyi omwami n'akusiibula awo abanga akusiibulidde ddala. Nze. Bw'otuukayo ofuna bantu banno balala omusajja n'omwerabira ne musigala kibagatta baana. Nze. Mutumireko omwami kale. Nze. Tumiddeko abanjagala naye nze. Bridget. Wangi. Omwami. Nze. Nze mulumirirwa. Nze. Tumiddeko taata wange, mama wange, baganda bange, abanjagala ne benjagala n'abaana bange.
omwami toyagala X yakunyiiza nnyo. Sirina X. Tekati obeera tusobola mutumira wano eno. Sirina X. X yani gwe kitegeera ngani? Manyinga omuntu gwe waliko naye. In a relationship. Tobangako na muntu yenna mu relationship. Nze. Okay, ekirowoozo kijja kino n'ogamba nti nno naye aya akaseera kembadde Uganda keeko kantandike olugendo lutambula. Kaŋŋambe nti kuva buto kyali kirooto kyange. Genda naddala mu nsi eyo. Kati kaŋŋambe nti olugendo lwava eyo. Kuva buto nga gw'oyagala fuluma ggwanga. Nga njagala nnyo. Naye nga byonna gye ntambudde mpulira waliwo enjagala, waliwo wali ekinyusi. Atulabyeko stories oluusi ezitumalamu amaanyi. Oli n'agenda n'akomawo nga ne be yaleka eno bamusinga okuba obulungi. Oli n'agenda ne bamukomyezaawo obukomya nga bamusondeza ssente. Tezikusikeralinga n'ogamba no. Nze ngamba sometimes ninako we nali mbadde. Kyenyinza okugamba nti ekireeta ekyo. Sometimes abaana bwe tutuuka eri twerabira lwaki tugenze. Nyinza otuuka eri nensanga mukwano gwange nga wasula asasula obukadde 5 nange mba njagala nfuuka ekyo mu mwaka gumu. Oba nina eyazimbye mba njagala mu myezi 3 nange nzimbe. Olina okuba ne plan. Kyekireetedde ekyo nti oli asobola okugenda nadda nga talina kyalaga. Tutuuka eri ne twerabira. Abantu abasinga baagala okugenda naye balowooza ku process. Egamba nti nno kantandika okukola ki oluusi nga talinaayo na muntu weeri. Tamanyi bwe bitandika, tamanyi bwe bikola. Bw'obitandise otya? Olinayo mikwano gye gikuyambyeko eri oba ne bw'ogenda gy'ogenda okutuukira. Kiri kitya? Nze okusinga kaŋŋambe nti nina muntu gwe natuula naye ku mmeeza. N'asomera nti kati kino bwe kiba bwe kiti namuwa idea. N'annyonnyola idea yange n'ayongera okugibikula munda n'engitegeera. Kati kaŋŋambe nti tekiri nnyo nti ani gw'ogenda otuukirako, ogenda tuukirawa. Naye otuusa otya? Process ebadde etya? Process mpanvu yes, naye kisinziira. Oyiseewa. Kuba tuyinza okukozesa amakubo ag'enjawulo nga ffenna tugenda ku State Square naye tuyiseewo okutuukawo. So omwana ali eyo alina ekirooto ng'ayagala kutambula agenda. Tanaba talina nandaga muntu, talina paasipooti, omwana ali awo. Sooka omwe ku magezi. Amagezi agasooka yalina okusooka okumanya ayagala ki. Olina okusooka okumanya gwe ng'omuntu oyagala ki. Then naani agenda okuyambako. Kuba kikulu bababbiramu batubbiramu sijjagamba bababbiramu. Baakubako naawe? Nze sinna kifuna kuba nkugambye nina gwe natula naye gwe neekakasa. Ate era kati atogenda kifuna bobeera tonna kifuna. Mbadde sinna kifuna naye otula n'omuntu n'omugamba idea yo njagala genda Dubai, njagala genda Turkey, njagala genda America. N'ayongera okikunnyonnyola n'okitegeera. Then kati nze kaŋŋambe nti nafuna mukisa. Gwe natula naye nga mutuufu. Nannyambako nga sirina byendabyemu nti bino ekituufu mu bintu byenda byanyambyemu nga takulembeza nnyo. Tekano sente bwezi, tekano sente bwezi, nga sometimes ze manyi no mugamba kati awo twetaaga sente bikale nga yitananga mala kubya sente. Okay. Abasinga ekirooto kyabwe kibeera America, UK, zense ebbiri abo abantu abasinga ekirooto kyabwe nga kirooto kinsi kyoyagala ogendamu ekisookebwako America. Lwaki ekirooto kyo kyali Canada? Nagisomako bingi. Si mu kusomero naye nga wona anoonyereza ku kintu neŋŋamba nti okusinziira ku nze kyennina kyemmanyi ne kyensobola okukola kisobola kungasa nga ndiwa nga saagala kugamba nti kubanga senga wa jjajja ali gindi kojja wa baba ali gindi naye nze nga nze experience yange egenda kulirawa ngenda okulaba nga egenda kulira Canada. Ekitegeeza kyogenda okukola olwedde okimanyi n'okimanya ntambula nakyo nze nga nze. Kibanga genda saba wantu mulimu yadde bagamba egimu tugiyigirayo naye era tosobola yigirayo nga naawe nga gwe tokirina. Kubanga kuyiga kuyimba nga tokulinaamu wadde gwe naye ne bakukaka nti olina okuyiga. So tandike ku process okutuuka okufuna visa. Kuba omuntu yenna kasaawulira nti visa efulumye kyekiba ekirooto kyo wadde tannabatuuka yamanya baasi biwedde. So gifuna otya? Visa
ekituufu byo si byangu. Nina kyali wange nali nkola naye yo ku topu. Yatambula emyaka 3 Miramba n'atuuka n'ovuma abakampuni. Bannange. Atagifunanga. Bukyakutwalidde ebbanga ki era process yabadde eti? Anti obuzibu owa kampuni si yafuna visa, si yakuwa. Si yakuwa oyo owa kampuni. Naye ndudde kaŋŋambe nti emyaka giweze 2 nga mbigobako ne batakuddamu ne bakuddamu olumu ne babaako bye basaba naye kino okukutuka kati. Is it like 2 months? Kitote like 2 months. Myezi 2 gyokka. Nenjifuna. Naye kisinziira mu application yo biki byotaddemu kiki era basangamu obuzibu. Sometimes era bakuddiza ne bagamba tereeza wano. Obabanga obuzibu tewali naye nga biganye ngeri ba same processing nga tekiggwa era bakugambirawo nti kiganye. Abamu bagenze ne ku Ndagu nga baagala visa ezo. Byetaagisaamu essabo. Ndagu tezigaba visa. Bajjajja tezigaba visa. Abagweda Katonda oteekayo mpapula kola application ennungi kuba kati zoolo olupapula bamperezako nga balina ebitateredde bye nnina okutereeza era ne balutuweereza ne tubitereeza ne luddayo tuba tuli awo nga batuwadde. Kakati omuntu yenna ali eyo yeesunga kuwulira nti nno ono ye yannyambako. Ali omu e Uganda wano Hamaaji ye yannyambako Nakasero. Kati obatuukamu otya because abantu ebisinga otuukira ku ttuufu bagala ettuufu liva wala ng'obonyeebonyeemukko. Anti nkugambye wali emabega nti nabitekolako. By the way nzijukira we nabikolera even before COVID. Naye gwe bansindikako wali omukwano wange alina gwe yansindikako nti oyajja kukolako. Was it 2019? Ngenda omutuukako yampa olukalala lwa ssente ndooza miliyoni nga 2. Ati Bridget Weje wa 2019 nga miliyoni 2. Nga akulemesezza bulemesa. Aya era we byakoma. We nadde kasaddamu yaddomu kubira essimu. Emboozi ye ne mujja mbyange twakomaawo. Saddamu. Okay. That was 2019. Nensooka mbiryamu akapooza awo. Kati paka kati wenzizeemu nga kati nkyewulira. Nengenda nentuukirira omwami Hamaaji. Ali Nakasero. Hardware City Gate 7. Wena mutuukirira ne mu idea njala genda wano biki nasomera mu genda kola wati nebo tika kakati tukole kino twatulira olunaku olusooka I think for like 1 hour. Ne 1 hour yo yavayo nga muli mpulira ntuuse. Oli contented nga ntuuse Canada ndi Toronto wali sawe nvaamu. Musawe munga wali nyanya na yawo. Eyo nga yayanguwa. Nti eberayo omuntu like nebo kuba nagendawo nga kituufu simanyi kiddako. Naye omuntu akuwa hope. Na kunyonyola edda kati wano ogenda kola bwoti kati gwano bakubuuza kati kola bwoti anedda ekyo tuyana kola kiti naye for that 1 hour nga tangambye konti leeta yebi abamu n'okufuna consultation yeeyo samwayadde 10 mba nnimbi njogera n'omusajja n'omwami Hamaaji is a friend. Someone recommended him to me. My friend also nga naye yamukozesaako kati awo wenzijja nga meeting omuntu nga njogeranga naye nga tetwerabanga face to face mutuukirira ne twebuuza bulungi ne mweyanjulira nti nze gundi ne gundi gwe yasindise nti okay nga tunyumya actually twali tunyumya bagambe bwenti twali mu mboozi ekino njagala genda Canada okay kati ogenda genda otyo ki ekikutwala oyagala ki for 1 hour nga tulinga aba dialogue onyumya emboozi ya bulijjo kye naye ate navaawo nga kyenfunye kinene. Omanyi wande nali ngamba abantu kwa Hamaaji travel agents ne bagamba company ezo sinjaye ne mbagamba ebituufu mujja biraba n'obudde buno tukyayogera nite bannakakasa nti nno visa ogirina kituufu visa ogirina mu ngalo wano mutaano. Endi mungalo. Endi mungalo. Oyo siyenze. Manyi mwogera nnyo wuuno.
tebagira nnyo egundi y'omukyala kebalabye manyi mujonkera nnyo muddeemu eno sitampu yaki eyo nsi ndala eyaffe eyino wano yeno Canada yoyo mu Canada abantu balage wano Canada ekigambo bakire bulungi manyi bajonkera nnyo bajja gamba amisoyetinze agamanya gago eyensi Uganda abantu bakakasenga gwaje kwatidde banyi bajjagira uno mu Canada sawe kati ndina mu Canada basebo ne banyabo esawa yonna wuya nnyonyi Canada Uganda ogitulekedde njibalekedde ewooma bwete kulukuto mbisi gwenjuki yeah over home is the best but no looking for another green pastures oli muwala muto wadde okyalina chance z'abasajja nomunayinza si depending ku musajja nakugambye wali nzenze abaana nti abasinga abawala bali ku TikTok balina ne ssente esobola okukola buli kimu naye ye ziva mu basajja n'alabika bulungi nnyo engera n'afuna omusajja omulala olabika bulungi omanyi there is that feeling bukedde nga njagala kasimu nga kano nengenda mu dduuka nembuuza kammeka nga nze nga sirina gwe nsoose kubira nti ate njagalayo essimu nentuuka mu dduuka ne bangamba kasente bwezi tonsaliddeeko nga kyange nga sente zizo zange nenkwata mu wallet nga sirina we nagenze nenkeegulira that feeling mu kaseera ako ng'osasula nga tojjukiramu kubala bumooli wabula ojjukiramu haso ze wakoze nga ggwe nga nze nga babukya nengamba kati ngenda wano ngenda spendinga sente bweziti seetaaga kubira muntu nti kakati ate manyala ngenda wano omanye ebyo ebintu sometimes be limiting somehow somewhere nti oli bw'abanga njagala genda oba Nairobi bansabye akakadde ate olina okukasaba kati akakuwadde ogenda nani ogenda saameka mudda saameka oyambadde otya olidde ki nze byenneewala nendabanga nze obutabisobola Beti ndi wano mu town Nyambukaawo ndi wano mu town Nyambukaawo ndi Kampala Road 1 ndi Kampala Road 1 dakika 5 gwe abawala abali abadependinga ku basajja bagezi goyinza okubawo bagende bakole sente yenyuma sente yo nga yo gwaje ekoledde sente yenyuma kati wetaaga kudda manju esimu bavuga tewetaaga kugamba bannanga ate akubye ate anti eyaguze waali eyagigula waya kati nze ngano kwate yange gye neegulira yakuleddeko eya time tojja gaana togenda olina omukubira yaweddeko atya nga tonkubidde nga nze namuguze yataddeko ddata lwaki ondeka ku bluetooth lwaki oli online nga toyogera nange besazeewo n'ogamba nzijjukira nina neyankubira lumu nga mbuuzaako wasuze ekyolo tewedda nkuba essimu yo teriiko ne mugayo alekyogera essimu yo teriiko kinyuma nnyo kubanga siyiyo sigwe wagigula kati bwe ŋŋamba nti sigikutte siyeetaaga to explain to you why sigikutte kuba ogenda agamba bwe nakuba ku ssimu yo nga togikwata basebo ne bannyawo ndowooza mulaba ebintu tino bisoboka visa yagiina mu ngalo kati essaawa yonna awunya nnyonyi ndina mu Canada kyekyo kyogamba nti nno kino kyekintutte era ngenze kukola kino munnange nze naine essaala mu mutima gwange essaala eyo yakukyusa bulamu bwange naye okusingira ddala bulamu bwa famire yange bulamu bw'abazadde bange baganda bange abaana bange oba bo nina bangi bambi nina abaana nga bameka bangi sikyabala nina abaana nga birthday etuuka bakubira mami Bridget birthday yange etuuse mami Bridget abasinia 4 ngenda lencha prom yaffe mami kyovola babangi ati mbasagala ba disappointing abaana nchinze bwe ntuuka mu form 6 ku pate yange mami Bridget gwagenda okunyambaza gwagenda okungulira engoye kati okintu ekyo sisobola kikola nga ntudde kati kyekintwala kukyusa bulamu bwange kukyusa bulamu bwa famire yange n'abantu abaneetoolodde obukosi bw'okyusa gwe ne famire yo n'aba beetoolodde bakyuka osubira mala ebbanga ki dene siramu agamba inshallah ekirooto kyo wekituukirira bw'okomawo inshallah ekyo tosa kipredictinga nga tuwumbawumba bantu ki abakuyambyeko mweno jja neyo okutuuka okubeera nti n'obudde buno ogenda fuluma
bogamba nti nno awo nambeereddewo nono era sijja beerabira? Abantu abambeereddewo famire yange, baganda bange, bazadde bange, omwami Hamaji, waliwo ne mukwano gwange bamuyita Alan. Bambeereddewo. Alan Cruz. Dasi Alan Cruz. Bamuyita Alan. Bambeereddewo nnyo mu lugendo luno. Okay. Basebo ne bannyabo ndowooza emboozi y'omukyala mugiwulidde. Bintu bisoboka. Kitegeeza ki? Sikolagana na kampuni eri fake. Bwe ugamba nti nno yitako kwa Hamaji Travel Agency, emba nkitegeeza. Yitawoko ate ebintu bitambulire ddala bulungi nnyo nyini ddala. Sister, wangi sir. Kati obudde buno olowooza ki? Canada. Era bw'oba onkubira essimu nti omu Canada. N'Oluganda kati njagala lusala. Lube lutono. Lugenda kumbuzaabuza. Olugere nnyo Olucanada. Sigenda beera mubiri kati waliwo ba me going here, you coming. Oyala luli. Oli otambuddeko? Nani ntambuddeko. Esigo ogenda obeera ngusoosi. Omuntu atatambulangako. Life ebeera etya ng'ovuddeko mu Uganda n'okyusa. Waliwo yaŋŋamba nti nno ne bw'obeera otuuse ku ssaawa entebe ennyonyi n'ogirinyamu ekigere kimu n'ofuluma. Obwongo buba bukyuse. Omutima gw'ennengeri gye guzimba. Wulira ng'oli munene muli. Kola nti ndi munene oyongerako. Kati bono wendi nyongeddeko. Just okukyogerako obugezi. Owulira ng'ogezze buli kimu kikyuse. Nkyuse ndaba nga empewo kati eyewana empisa bubi. Ganna bye sitegeera wano kati. Abantu bali balina ebirooto naye bakyotandika. Tandika ate kati. Si nkya, si kwosankya. Kati wekijjidde kati wonna wooli wookalabidde wookawuliridde. Wekijjidde nti njagala genda Turkey, Canada, America, oba Kenya oba Rwanda. Kati situka busitusi. Tambulirawo. Nabagambye Hamaji Travel Agency. Nakasero. Yo, manyi bulijjo mbagamba ne bawakana. Kati obujulizi babulabi. Oba otuusa. Basende wanyo nyizo obutasuka kao naye ng'era kyenziramu okugamba ye Hamaji Travel Agency. Bulijjo ngigamba n'ogiraagiramuko. Kakati ndowooza sijja kwogera nnyo. Bwe nnaabanga oli anjogera nnyo ng'oddayo ng'olaba omukyalo ono. Essaawa yonna ali Canada. Nyabaweereza ka video nkabateereyo ng'atuuse Canada. Manyi mujjonkera nnyo muddangayo.